wa ta'ala yamusobozesa okukitegeera nti yali Jibril yali ku nsolo n'abeera ng'ayoola ettaka ensolo ya Jibril we yalinnya n'agattagatta n'ebintu ebyo n'atubumbiramu akate mwana wattu bwe kaavaamu eddoboozi Allah subhanahu wa ta'ala n'atuleetera wasiwasi Samiriyu n'atuguza endowooza ne tubeera nga tukasinza akataako Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti baagamba fakadhafunaha twabisuula awantu Samiriyu n'abyokya n'abikolamu akate fakadhalika alqa Samiriyu bw'atu Samiriyu endowooza gye yatuwa oluvannyuma lwa byonna ne tubeera nga atuleetedde obuzibu bw'okusinza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ky'atayagala. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti Samiriyu oluvannyuma lw'okusuula enfuufu eri gye yayoola wansi w'ensolo ya Jibrilu kwe yali Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti nno yakolamu akate fa akhraja lahum ajlan yabakoleramu akayana jasadan akayina omubiri lahu khuwarun ne kavaamu n'eddoboozi eriŋoŋŋoola nti ŋoo faqaalu ne bagamba nti akayana kano okusinziira nga bwe kaŋŋodde ne kavaamu eddoboozi ddala mu butuufu ng'ate kakoleddwa tulaba haadha ilahukum Samiriyu n'abagamba nti ono nno kaakati oyo wante gwe mulaba ye katonda wammwe gwe musaanidde okusinza wa ilahu Musa ye katonda wa Musa fanasiya Musa yeerabidde n'aleka katonda emabega n'alumbagana ebirala Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba nti Samiriyu y'endowooza gye yaguza abantu be mwana wattu nabo ne bagigula. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلم يرون abantu abo Allah atubuuza nti baali tebalaba alla yarji'u ilayhim qawlan nti akate kali tekasobola kubaako kigambo kye kabaddamu wala yamliku lahum darran wala naf'an tekasobola kubeera nga kabaleetera ekintu ekibagasa wadde ekibakosa tekoogera tekayina mugaso tekasobola kukola muntu kabi ekyo abantu aba bulijjo baali tebasobola kukifumiitiriza ne bategeera nti ddala buno bufere Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'anenya entegeera y'abantu abaaliwo obudde obwo. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولقد قال لهم هارون نمغاندا وموسى هارون يلي يبغamba kodda min qablu olubereberye nga Musa tannadda ayagala okubazza ku mugendo naye nga bo balalanze balalambadde ya qawmi bantu bange Haruna alajana nabo innama futintum bihi mazima ekigezo kimugezeseddwa nakyo mu butuufu si kituufu ekyokusinza akate ne mubeera nga temugumiikiriza kulinda munnange kukomawo kubaleetera amateeka wa inna rabbakumur rahmanu mazima omulezi wammwe asaanidde okusinzibwa si oyo wazira Allah oyo omusaasizi fatabi'uni bannange mungoberere temundeeta bizibu baŋŋamba nsigale nga mbagamba ensonga y'emu yeeyo gye mbagambye wa atii'u amri mugondere ekiragiro kyange ekyokusinza Allah oyo omusaasizi muleke okubeera nga muwuliriza Samiriyu. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا ne bamuddamu Haruna ne bamugamba ebyo byonna otengejjera bwereere lan nabraha alayhi akifina nti tugenda kulekayo nga tuli ku kateeka faako kwe twenyereza nga tukyakasinza hatta okutuusa yarji'a ilayna Musa mpaka Musa lwalijja nga atuleetedde ekirala ekitaliko naye gwe otengejjera busa era olabika nga omala byambulago ffe tetujja kuva kate kano tujja kusigala nga tukasinza mpaka Musa okudda wa illa tetujja kuwuliriza byoyogera. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. قال ناغamba ya Harun wange gwe Harun Musa yayogera nga amaze okukomawo nakulekera abantu baleke okuva ku mugendo n'enkuleka emabega obeere ng'obategeeza amateeka ga Allah era obeere ng'obakuumidde ku tawhidi omutuufu ma mana'aka ki ekyakuganye okubeera ng'obakomako
idh mukisera ra'aytahum dhallu walabidde nga abantu abo bavudde ku mulamwa babuze. Kiki ekyakuganya okubagambako babeere nga beddako? alla tattabi'ani, naawe weefudde kiwagi tokyampulira tokyangoberera, tokyali mu buwuufu bwe bumu n'obwange. afa asaita amri, ogezezzaako okukola kyonna ekisoboka ojeemera ekiragiro kyange. saakulagidde kino na kiri, oyagala kubeera nga naawe weefuula wamputtu ng'abali abalala. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال نامغامب هارون يا ابن موانا وانيابو لا تأخذ بلحيتي كسب نيامبرك كسكامبرا دبليانغو تيونغا بلابي بلابا wala bira'si leka kumpalabula ng'onsikambula enviiri z'omutwe, kubanga Musa alayhi salaamu ebyo byonna okugenda okubyogera ng'akutte ekirevu n'enviiri z'oku mutwe ebya Haruuna abisikambula nga bwamunenya. Tokyangoberera, tokyawulira, weefudde naawe nga bali bakiwagi. Lwaki nakulekera omulimu, lwaki tewabagambako bwewalaba nga babuze? Musa alayhi salaamu byonna abyogera nga bwamusikambula ekirevu n'omutwe nga bw'atyo bwamunyenya, nga bwamunamugamba mwana wa nnyabo, leka kunswaza eri balabe bange ng'onsikambula otyo. inni khashiitu, natidde, antakuula nti ojja kwogera ogambe ng'okomyewo farrakta baina bani Israil, bwe watemyetemye wakati w'aba bani Israil nga mumaze okgenda. Kubanga bwe naali bayingiridde ne mbalemerako, baalivuddemu gurupu bbiri ekkiririza mu kate n'eyo ekagaana. Oluvannyuma ate ng'okweyawula kwali badde kuzuuseewo onnenye nti lwaki mbatemyetemyemu. walam tarukubu qawli, n'otabeera nga olinda ekigambo kyange ekisembayo. Lwaki tewabalese nga bakyali kimu ne bagira nga batambulirayo batambulidde mpaka lwe nandikomyewo, n'otalinda kigambo kyange kisembayo? Waalinenyezza okubatematemamu n'oŋŋamba nti mu kifo ky'okubatematemamu waalirinze n'enzija ne mbabuulira ekisembayo. Ebyo byonna nabifumiitiriza ne ndaba nga semusota guli mu ntamu. Bwe mbaleka ojja kunnenya, ate bwe mba sibagambyeko era ojja kunnenya. Kye nasazeewo kwe kubagambako bwe baaganye ne mbaleka nga bagenda mu maaso, kubanga baŋŋambye nti ne bwe nnaabanga mbagambye ntya ntengejjera bwereere, naye Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi, nabagambyeko naye abantu ne bakomba kwerima. قال فما خطبك يا سامري. قال ناkyuka n'agamba nga amaliriza Harun, fama khatubuka, kati gwe tugamba ki ya Samiri? Kiki ekyakuleetedde okubeera ng'okola ebintu ebyo, beerako ky'oyogera? Ki ekyakuleetedde okubuza abantu n'obajja ku mulamwa n'obateerawo akate babeere nga basinzaako? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال بصرت بما لم يبصروا به. Samiri n'agamba Musa alayhi salam, ensonga eyanteetedde okukola ekyo Mukama wange kyennyinza okukubuulira nti nalabikiddwa. Allah nandaga abantu abalala kye bataasobodde kulaba. Faqabadtu qabdatan, nenjoola olubatu, min athari rasul, nga nduyoola mu buwuufu bw'ensolo y'omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwatera okutuma eri bannabbi be, nga ye Jibrilu alayhi salam eyali ku nsolo. Naye Samiriyu n'akitegeera nti ono Jibril atumwa eri ababaka, n'ayoola olubatu lw'enfuufu wansi w'ebigere by'ensolo Jibrilu kwe yali. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakisobozesa okubeera nti yakimulaga, n'agamba nti fanabadhtuha, olubatu olwo n'endussuula ku bintu biri ebyali bimaze okusaanusibwa, n'embeera nga ntabulatabula n'enkolamu akayana. Wakadhalika sawwalat li nafsi, bwekityo nno omwoyo gwange bwe gwakimpundidde ne ndaba nga kye kituufu ky'okukola obudde obwo abantu okubateerawo akate bagire nga beebeezesa nako mu ngeri y'ebyensinza mpaka lw'olikomawo n'obaleetera ekipya ekimenyawo kye tukoze. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول
فلا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال ناغامبا فاذهب جند مسجق فإن لك في الحياة نينغا نكسبد كتوند الدوا مبرم بوينسينا كوي أن تقول لا مساسا أنو يغرانغيري ومنتو ينا يغارو كوغرانا وينتنزسيشا يغرانا منتو ينا. الله سبحانه وتعالى ينقل الدوا يا موسى عليه السلام جيسابير samiri yunga tayogerana muntu yenna abantu bonna ne bamubola ne bamwewala ngoye yenna gezaako okwogera naye akabi kaafuna ku bulamu bwe kabuleetera abalala okuddayo okwebuulirira nti nze sikyaddayo kwogera na samiriyo kugwa ku gundi kye yagwako. samiriyo n'awangaala mu nsi nga talina gwayogera naye. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Musa yamusabira edduwa egamba nti antakula la misasa, buli muntu gw'onoolabanga onoomugambanga nti nze ndiko obusungu bwa Allah, sikkirizibwa kwogera na muntu yenna, mundeke empangaale mu mpangaala y'obwomu, mundeke empangaale mu mpangaala y'ekiwubaalo. Ekyo kyekizibu Allah subhanahu wa ta'ala kye yanteekako. Era yenna yabanga ayogedde naye ng'agwako obuzibu, abalala kwe bajjanga essomo ne basobola okumudduka n'obutamusemberera. Wa inna laka maw'idan, naye ate ekyo ng'ekyokunsomazo kikombako, ekyo mambo baado olinayo endagaano sinziggu ey'olunaku lw'ekiyama nga musisinkanye ne Allah, lan tukhlafa, gy'otagenda kubeera ng'ojaawukanako. Allah subhanahu wa ta'ala naye talijawukanako. Allah subhanahu wa ta'ala gy'aligenda okubeera ng'akutuusaako ekibonerezo sinziggu olw'okuwugula abantu n'obajja ku mulamwa. Wanzur ila ilahika, kati njagala amaaso go ogateeke ku katonda woono wante gwe wateeriddewo abantu bange bamusinze, alladhi dhalta alayhi aakifan, gw'obaddeko ebbanga lyonna nga siriiwo ng'olemedde ku ye gw'osinza. lanuharriqannahu, tugenda kumukumako omuliro abetenteke. thumma oluvannyuma lanansifannahu fil yammi nasfan, tugenda okumusasanyiza mu nnyanja, evvu litambule mu mpeke zaalyo libeere nga limulungukira mu mazzi nga naawe olaba. innama ilahukum allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulla shay'in ilma. innama, mazima ddala, ilahukum, omulezi wammwe omutuufu w'okusinza oyo ilahukum Allah, omusinzibwa wammwe yayitibwa Allah, alladhi oyo la ilaha, teri yasinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa ku nsi kuno ne mu ggulu, illa huwa, okujjako ye. Wasi'a kulla shay'in ilma, okumanya kwe kwabuna ku buli kintu kyonna, tewali kintu kiri wantu kyatamanyi. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كذلك bwekityo nakusu alayka, bwe tukulombojjera nga tukunyumiza, min ambai, ku mawulire amakulu agaaliwo nga toliiwo, ma qad sabaka, ku ebyo ebyaliwo mu gye nvuddewo ensi eno. وقد أتاك من لدنا ذكرى, mazima tukuweereza okuva gye tuli Qur'ani eno, obeere ng'obuulirira naye abantu abanaasobola okudda ku mulamwa bakomewo, abanaagaana bakitegeere nti baakubonereza. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Man a'rada anhu, omuntu alibeera ayawukanye ne Qur'ani yaffe n'erimu okubuulirira n'agisuula enkoto, fa innahu, mazima ddala, yahmilu yawma alqiyamati wizra, agenda kubeera ng'asitudde ku lunaku lw'enkomerero omugugu ogulibeera mu kakiki ataliimu kalungi nakamu. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. khalidina fiha, bagenda kubeera mu kibonereza emirembe n'ennaku. wasaa lahum yawma alqiyamati himlan, mu butuufu kigenda kuba kibi nnyo ku lunaku lw'enkomerero ekyo kye bali babeetisse emigugu gy'emirimu gyabwe ekyokubeera nti nno baayawukana ku Qur'ani. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين
yauma yunfaku fi ssuri mujjukira olunaku eŋŋombe lwegenda okukommontebwa wa nahshuru almujrimina tugenda kuzuukiza era tukuŋŋaanya abaali aboononefu yaumaidhin ku lunaku olwo zurqan ng'amaaso gabafuuse bbululu. Era wano mu Luganda singa omuntu akugamba nti gundi atunula bbululu era oba otegeera butegeezi nti entunula gy'atunulamu si ya buvunaanyizibwa. Era singa wali otunuulidde ku liiso ly'ente nga bamaze okuggyako omutwe bagutadde wali olabamu kalangi ak'ebbululu akategeeza nti ebintu si birungi. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا yatakhafatuna bainahum balibeera wakati waabwe nga boogera obwamu abatakkiriza nga bakuŋŋaanyiziddwa wamu. illa bistum illa ashara naye mu butuufu bwe mwekeberakeberamu mu mulamu bw'ensi temwamalayo bbanga ddene okuggyako ddala mu butuufu ebbanga lyali ttono nnyo twamalayo ennaku 10 ku bulamu bw'ensi. Omuntu ng'atya okwewaako obujulizi nti obulamu bw'ensi yabumalako ebbanga ddene kubanga kaamala ne kamutanda n'ayogera ebbanga eddene agenda kubuuzibwa biwanvu kyava ayagala okusala ku bulamu bw'ensi agambe nti mu butuufu ebbanga lye twamala ku nsi ennaku tezaasukka 10. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم الله gamba ffe tusinga okumanya bima yaquluuna ekyo kye boogera nga batudde wali mu kakuukulu nga beegeyaamu mu ddoboozi mu ddoboozi erirabika nti lya wansi nga tebaagala muntu ategeere wabula boogera mu ddoboozi ery'ekyama. Tumanyi alisinga okubeera nga ababuulira ekituufu kye bagenda okwogera bakkaanyeeko. idh yaqulu amthaluhum tariqa agenda kubagamba alisinga okulubaluŋŋamiza ensonga obulungi gye bagenda bonna okubeera nga bakkaanyaako. illa bistum bagenda kugamba mu butuufu ku nsi temwamalayo bbanga lya nnaku 10 mulimba. Era singa munnayitantala ne mugamba nti ennaku zaali 10 emirimu gy'ennaku 10 gye babuuze nga temugiraba wabula kye mulina okwogera ekituufu kye tulina okulemerako. illa bistum illa yauman kye twamala ku nsi okuggyako olunaku lwali lumu lwokka bwe twamala ku nsi. Era kale awo singa bakubuuza emirimu gy'olunaku olumu otetenkanya n'obaako ky'oyogera. Naye subhanallah omumala ogamba ennaku 10 ne bakubuuza emirimu gy'ennaku 10 nga ddala mu butuufu togirina oba weesudde wekka mu kuzikirira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ffe tumanyi bulungi nnyo agenda okubeera ng'alambulula ensonga yaabwe obulungi abeere ng'abateeka ku ekyo ekirabika nti kyekituufu kye balikkaanyaako. Y'oyo alibeera abagambye nti ku nsi mwamalaku olunaku lumu beeruti lwokka. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال abantu bakubuuza ebikwatagana ku nsozi eziri Makka ze balaba nga mayinja meerere ng'ate ntumbivu amazito amakalubo. Kul bagambe nti ensozi ezo zemulaba ezijjudde amayinja eziri Makka yansifuha rabbi nasifan. Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wange agenda kuzisaanyaawo olusaanyaawo olwannamaddala zimulunguke nga bonna mubulabanga olufuufu olutambula mu bbanga nga Allah subhanahu wa ta'ala zonna azimerunguludde tezikyali mayinja ge mumanyigana amazito. fayadharuha qa'an ensena agenda kugireka nga yonna eri museetwe safsafan ogwetadde nga tekuliiko olusozi lwonna amazozi zimerengula zonna zifumukidde mu bbanga mpozi nga bw'olaba empeke z'ennoni oba ez'evvu. la tara fiha togenda kusobola kulaba ku nsi kuno bw'oliba omaze okuzuukira iwajan kakko konna wala amtan wadde akatunnumba. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ensi yaffe agikoze flat ng'omuntu bw'akuba ennyumba ye n'agiteeka mu flowa n'omulengera nga ddala mu butuufu temuli kakko ate temuliira katunnumba. يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. agamba yawmaidhin olunaku olwo yattabi'una adda'iya abantu bagenda kugoberera omukoowooza alibeera ku lunaku olwo nga ye mukulu aweereddwa okukola ku puroguramu y'olunaku olwo. Abantu bonna bagenda kubeera nga bamwegesa amaaso
n'amatunga go bawuliriza yekka la iwaja lahu nga tewaliyo muntu asobola kubeera nga yeebuzaabuza ku muntu ku mukowoozo yalibeera akwase purogulaamu y'olunaku olwo nga tewali ayinza kumwebulankanyaako okuggyako nga kyalagira kyekikolebwa. wa khashaati laswaatu lirrahmaani amaloboozi gonna gagenda kubeera nga makkakkamu olw'ekitiibwa kya Allah oyo omusaasizi. amaloboozi gagenda kubeera nga makkakkamu nnyo tewali muntu asobola kuvaamu ddoboozi nti akole olwogo oba aleekaane wabula nga bonna boogera obuloboozi butono nnyo oba okutuuka n'obutabuwulira. Allah agamba nti fala tasma'u nga towulira yafeenya illa hamsan okujjako okuwulira olukwakwayo olw'ebigere nga tewaliwo asobola kuvaamu nnyukuta ya ddoboozi lyonna olw'ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala oyo omusaasizi okujjako okuwulira enswagiro z'ebigere ng'abantu batambula. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti abantu abagenda okubeera abangi nasisibwa abantu b'obudde obwo tewaliwo agenda kusobola kubeera ng'afeenya era nga tolina ddoboozi ly'owulira. amaloboozi gonna nga makkakkamu ku lwa Allah okujjako okuwulira olukwakwayo olw'ebigere owannasiisi w'abantu lwokka nga lw'owulira. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ olunaku olwo la tanfa'u shafaa'a tekugenda kugasa okuwolereza nti omuntu alifubutuke n'awolereza omuntu wenedda illa okujjako man adhina lahu rrahmaanu Allah gwali bakkiriza omusaasizi wa radiya lahu qawlan ate n'amusiima mu bigambo bye nga musajja yali alina omutima ogwaliko ekigambo Allah kiyasiima ekya la ilaha illa Allah. omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe yasiima ekigambo kyekyo ekya la ilaha illa Allah kye yalina ku mutima gwe omwo mwaligenda okulonda abantu bokka abasobola okubeera nga bawolereza bannaabwe naye era nga nabo amaze kubakkiriza. ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituuna bihi ilma. ya'lamu Allah amanyi ma bayna aydihim ebiri mu maaso gaabwe ebijja amanyi biki ebigenda okujja ng'omaze okuva ku nsi ebiri mu ntaana awo. wama khalfahum n'ebiri emabega waabwe nga bavudde mu ntaana byonna bitegeera. wala yuhituuna bihi ilman abantu tebasobola kubeera nga bamanya Allah okumumalayo mu bukakafu bw'okumutegeera. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم zigenda kubeera nga ŋŋonvu nnyo feesi z'abantu bonna nga zigonda eddaani nga ziraga obuwulize n'obugonvu n'obwetowaze eri Allah alhayyu omulamu alqayyumu yeeyimirizaawo yekka atalina kye yeeguya eri kitonde kye wabula ng'ekitonde kye kirina okweguya gy'ali. wakad khaba man hamala zulman mu butuufu agenda kubeera ng'aswadde nnyo omuntu yenna alisitula omugugu nga gwalimu obulyazaamaanyi naddala obulyazaamaanyi bwa shiriki. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل omuntu yenna aliba yakola min as-salihati emirimu nga mirungi ku bulamu bw'ensi eno nga Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gye yakola yagisiima. wa huwa mu'minun naye nga yali mukkiriza ng'alina ashhadu an la ilaha illa Allah fala yakhaafu talibeera na kutya zulman kubeera nti agenda kulyazaamanyizibwa babeere nga bamubinika kyataakola bakimubaleko nedda. wala hazman wadde okubeera nti bamulyazaamanya bamusaleko ku ekyo ky'aba ateekeddwa okufuna aleke kukifuna. tagenda kubeera ng'abinikibwa ate tagenda kubeera ng'akendeezebwa ku ekyo ky'ateekwa okufuna. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك بوكتو أنزلناه تواجسا قرآنا عربيا قرآن يمين إرم رلمي الورب وصرفنا فيه نتبيرانغا تونيو الدمو
min alwaidi bibonerezo byaffe bigenda kuba ku baani kwabo abalibeera nga tebakkiriza